okosejjo ensi yafunye amawulire eggwanga lya America nga likozesa Delta Force bagenze mu ggwanga lya Venezuela ne bavubayo president w'eggwanga lino Nicolas Maduro. Okuva olwo buli nsi erimu bannakyemalira batandise okusattira. Abasinga muli awo mwebuuza naye nga lwaki America egenda mu nsi nejeyo president nga tegoberedde mateeka ga nsi yonna yonna. Era bangi baade bagamba nti nze America tesobola kujja n'envuba n'entwala waliwo ze bayita sovereignty something. Biri awo ebyo biteekateeka bya kisirusiru. America yalaze abantu nti ye esobola okukikola newankubadde nga mulina amateeka agammwe ag'amatwale whatsoever. Now bannayuganda bangi bavudde ne basaba ne Mukama Katonda tuyambe singa naffe bajje ne bavuba omusajja ono. Abasinga ne bagamba nti tikisoboka. Kati omu ku bantu bemmanyi abategeera foreign policy omukulu Shama avuddeyo n'atutegeeza Museveni asattira oluvannyuma lwa USA okugenda n'evuba Maduro. Era n'akuwa n'ensonga lwaki Museveni asaanidde okusattira nti ekiyabadde ku Maduro naye kisobola omutuukako. Lowooza ono ye president owookusatu if I'm not mistaken America gwezze n'ekima ng'ali ku ntebe. Yakima ko president wa Panama, yakima Saddam Hussein, kati yakimye Maduro. Abaffe twebuuza ekyakoleddwa mu Asia, rather that is Asia, Saddam ali mu Asia, then America, Panama, then Venezuela. Is it likely to happen also in Africa? Njagala owulirize omukulu Shama nga tottola ensonga zino ate tukomewo. Endeavor to subscribe and tap the notification bell. Ani apadde kasente bannange. Bana bwe mugenda kunzisa sente aba Infinity Class. Mugenda kunzisa sente naye, that is why I'm here. Ne mumpa ku fees oba osiimye. Okitegeera? Oba osiimye. Mwebale kusiima emirimu gye mbakolera nabagamba nze bampita Shama atagenda kubatomeza mu eno revolution. Nkiddamu. Kino nkibalayirira siri batomeza mu eno revolution. Aisha, thank you very much. Aisha UK. Bino byenjagala bino abantu be UK mbagala nnyo munjirawo omubiri. Aisha UK, thank you very much. Yes, nzirabe Aisha. Zituuse wano. Thank you. Ani omulala ampadde sente wano, waliwo n'omulala ampadde. Thank you very much. Kikulu kati mugenda ne mumpa sente ne munzija ku mulamwa nzenna ne nkyamuukirira. Kati abampa sente muteekeeko ngenda basoma nga mmaliriza. Yes. Ngenda kubasoma ngenda pigira nga mmaliriza wano. Katusoke tumaliriza akantu kano emergency live eno. Then abampa sente muteekeeko nze message mbanzira wano waggulu. Katujja kwogera. Okitegera ekintu ekyo. Thank you Aisha. So akantu kano nabagamba eno yeteke akantu kano. Okay Mama Bella, thank you Mama Bella nzirabe. Mama Bella nzirabe, thank you very much. Mama Bella yali twali twakyankala na mwawo ne Mama Bella ne kati Mama Bella ne kati kyali wange. Thank you very much Mama Bella. Nabagamba akantu kano akali wakati w'eddembe yaffe naffe. Kantu katono nnyo buli obuntu bubiri. Okitegeera buli obuntu bubiri gweseka naye wali wampisaamu eggaali awo obinnyo negamba eno revolution fenna tuli ba comrade kubanga mu revolution abantu abamu temwawukana mutuuka era mulina ekibagatta. Okitegeera ekintu ekyo. So nabagamba akantu ke baali batuzannya bano abantu bano ke baatukweka kantu katono nnyo bwe kati mweno revolution katono nnyo katya ojja waneno mu domestic policy. Ojja mu domestic policy olina ku activatinga kintu ki n'olaga munnansi teri asobola kukulwanira gwe boss w'ensi yo kibakola. Baku bino bibajjanga obatwagalira mu political season ne bajja ne batugulira amafuta ne bamuteeka mu boda boda ne mutandika okuwala kata clearance ne mwala kata clearance. Ekyo kye baali batutega tebalina kutuwala kasa clearance bwe tuganya okuwala kata clearance mbalaba they are spending money okugulirira omuntu bakuwe sente ezadda batuuse n'okweswaza sente kati bazigaba lujjudde ne uli omwala katanga clearance ng'oli ajja nagenda n'akuba omusimbi najja n'akakakati mujje mwambale ebisaati bya yero mugendeyo. Ate sawe no mbagamba mukulu ani gwosiriwaza ebisaati bya yero tubyagaza ki
Okitegera ekintu ekyo. Baatuwala Kasanga Kolansi kati ku luno twagaana. Y'ensonga lwaki Museveni ali ku bunkenke bwebutyo. Twagaana okukolera abakyalibe bampuuga abajjanga mujjemu amalaga asaati ga DP aga FDC ne mutandika okulekana. Tuyine ennyondo. Tuyine ennyondo. Ebyekisiru ebyo ndaba omuntu addamu okubiyimba wano. Ziremu okubuulya nga mubiyimba ebyo ebyekisiru byammwe ebyo. Bituyine ennyondo. Okitegera? Nga bo buli season baleta slogan endala kumbe kiri in favor of the dictatorship. Ono kiki yakola? Ono yajja n'agamba nti kati gwe munnansi igwe gwagenda okubikola. Teri kuddamu wano kuyima bamunyolonkola musiza wamma. Okitegera ekiro ekyo. N'atugamba teri kuddamu kubikola ebyo kuyimba wano bituyina ennyondo. N'atugamba tutya, n'atugamba tugenda ku front kwe tugenda. Okutuleeta ku front yali activating ekintu kye bayita people power. Ekintu ekiri behind the flag bagenda kukubira muntu nkiddamu. Behind the flag agenda eyo yakuba muntu. Kwata flag tojijjako yensonga lwaki nabagambe nafe aba foreign policy flag ziri tusoke tuzite twegatte ku banna Uganda tukwate flag zino wabula temuzijjawo ezo flag tugenda kuzeetaaga za mugaso nnyo. When you call Americans to intervene, America ye muntu akyasinza okwagala eswaga n'okumupraising. Buli mwana ye buli wala bafuka flag kinga keewuubira ewaffe wali nga keewuuba kulamusiza amanna obuziwe bali kujja. Buli wala bakafulaga kinga keewuuba ngagamba ayagala ebyamaswaga oyo naye kati essaawa eno twagambe tusoke tukwate Uganda fulaga kubanga gyatya. Yes, agitya Uganda fulaga. Kakati ffe tugikwate tuginywezi. Okitegera ekintu ekyo. Tino saganya kujja nnyo ku domestic policy naye mwe munsikane muntwalayo. Tuli mu foreign policy kubanga nakugambye Omumerika abikoze. Omumerika yagyeko Nicolas Maduro amunonye nkiddamu Omumerika amunonye Omurussia atunudde butunuzi. Nabagamba bana ba NRM bye mwepanka ne mujja ne mukomentinga ebyekisiru. Mukomentinga ebyekisiru naye time ya mwe wetuuka bweti. Mugenda kakasa nti namwe temwina way out. You are not far different from Maduro. Temweyimba. Olutalo Uganda lwerimu. Omumerika lutalo lwennyini lwalimu. Nkiddamu Maduro olutalo lwalimu. Museveni lwalimu, Paul Kagame lwalimu, olutalo wa Iran lwalimu, baluyita de-dollarization we baluyita to save American dollar. Ate kati olaba lumye Maduro wa mafuta naye ate gwalina gold nga Omurussia ayagala kukola gold backed currency gye bayita BRICS currency gyagala okukola. It is a gold backed currency. Uganda erina gold, Congo erina gold. Kati olaba badde mukambwe eri mu Venezuela. What next? Bwe Uganda gwamuyita tuli ku level 1 bagiyita kanoonye. Tubuzayo nnaku bunaku tugende tukalonde tukakuume wakabba tukabanje mugenda kulaba ekiddako. Bino ebali wano bibekalakasa mwamulabe nga yeewoza kakati Kyagulanyi ono alina stupid political ideas ziri backed by the West. Yes, akimanyi Museveni wayajja ku ntebe Abangereza n'Abamerika bebamuleeta ku ntebe. Bebamuleeta kino nabagamba nteekawo omukono gwange obanga si bebamuleeta baguntemeko. Omwami oyo Abangereza bebamuleeta n'Abamerika. Era mu 1987 omuntu gwe yasooka okusinkana mu America bali bamuyita Reagan, President wa United States of America. Gwe yasooka okusinkana n'asayininga ku American foreign policy. Wabula we twajja ababi we twajja tukubye omusajja ono ne tumukasuka mu mikono gy'Omurussia. Nkiddamu we twogerera essaawa eno Museveni ali mu mikono gy'Omurussia. Mikono gy'Omurussia mwe basse Nicolas Maduro mwe bamusise. Omurussia akoze eki? Alina kyakoze. America nakugamba everyone needs America. Buli omu agyetaaga. Kakati kaagala abazungu kabalwanire. Just mwe basiru. Nze kyenkola nkimanyi. Nkiddamu nabagamba nze nkola ekintu kyenkola nkimanyi nnyo akazannyo kano nkamanyi. Teri agenda kukuyamba nakugamba olina okuzanya paati yo oba olire ekisoko tekikaawo ekyebiri tuli mu emergency live tujja kwetaaga kadata kaddewo kabaakinge soko tekikaawo ekyebiri tirisita kubanga olireeti soko tekika ekyebiri nabalangiridde wano nze siranga nga kola live naye no nagiranzeyo ne mbagamba emergency live tujja obanga olireeti nakugamba just kumanya kintu kino ngeri gye kizannyamu and we are on the right track akazannyo kano tukazannye bulungi okitegera nakugamba you activate domestic policy. Once you activate domestic policy
then domestic policy activating a foreign policy. Mu 2021 we twagamba nti kati tubiyingidde ekijja kijje. Emisango gye yatukolako gye tyamutonza mu ICC. Gye gyamuleetera omusalako obuyambi, okumugoba mu organizations nga AGOA, okumuggyako ssente ng'ez'ebisiyaga n'ebirala. Okitegeera? Kati ffe senga twalonda nti twagala lutalo. Senga twalonda lutalo nga yewe yalonda. Kubanga ali akimanyi tasobola kustandinga chance ya kudda mu kalulu kiddamu. Museveni ekyamulondesa olutalo. Yali akimanyi tasobola convincinga basajja bano kugenda mu kalulu kubanga n'akalulu ako si ye yakawangula. Akamutwala mu nsiko. Ssemwogerere yawangula akalulu ako. Omwami ono yabba obuwanguzi wa Ssemwogerere. Essaawa eno legitimate president wa Uganda yandibadde atukalakasa emyaka 4. Yandibadde Ssemwogerere. Naye ye Museveni yagenda mu nsiko. N'asaba emmundu kubanga yali akimanyi ta standing a chance yakola ki yakuwangula kalulu. Kakati ne wajjayo omubanda nga yakimanyi nti yazimba ground. Yagizimba n'abagamba tudda mu kalulu tuddeyo. Kati kyovola buno ebbanga lyonna abadde akusika kulaga nti oli terrorist nga akusika eri kulaga nti olina ebyokulwanyisa nuko ekibiina wali ebyokulwanyisa balina emmundu zizino simanyi balina bomu balina grenade n'atuwaayiriza buli kimu ky'omanyi. Ngagezaako kukola ki ng'alwanagana neno police kuprovinga international community dituli bayeekera n'atandika n'obukofiira bwaffe obwa red mwambuza shama uniform wagitadde wabanange leero saze na uniform nagyerabiddeyo. Okitegeera ensonga lwaki ndi bwenti naye regardless we move tugenderewo. Okitegeera ekintu ekyo kati omuyaayo ono ezo nazona zaali siroganeze kusiriwaza mba akapapula tekajjako Museveni kubanga yali akimanyi nti senga okwata emmundu already yali yeteeseteese bulungi. Museveni okuva ku yajja ku buyinza akimanyi nti omuntu alina okumuggyako muyeekera. Yali akimanyi nti omuntu alina okumuggyako ku bukulembeze alina kubeera na mmundu. Okitegeera ekintu ekyo yali akimanyi nti alina kubeera na mmundu. Kati ye ekintu kye yali yeetegekera wa mmundu. Kati bino bino bibadde bakusindika mu zino teke akapapula tekajjako oli simanyi oli yayita muki yayita mu tanulu byonna nga baagala kusindika mu gemu ye gyasinga okutegeera. Kati His Excellency Kyagulanyi wajja n'ategeera nti ono kyagala okukola kugenda mu mmundu kubanga obeera mu mmundu under international community oba under international laws okuli UN Charter, American Foreign Policy ne Royal Charter ya Bungereza. Senga okwate mmundu n'olina akwate mmundu aidha babaleka bone batekinga sides wasi ekyo baddako ku gundi babayita ne babwe consolinga ne mugenda okwe consolinga ngo ono yabakubye dda. Kati wali erirulibera utaluku ani ayina bargaining ani asinza bargaining power wikibeera senga mukwate mmundu senga okwate mmundu ng'oli munafu oli n'akukuba kati mugenda ku table ya bargaining ekinene nagamba mukulu okitegeera. Nasina nyigira Sadamani kusomere number before you get angry about Sadaman read for me the number I see you about. Okay, kusomere number hii yao 0758861000 ye yao 0758861000 in the names of Serunjoji Fahad. Welcome my daughter, my biggest sponsor, my ATM machine, the King Kong. Yo King Kongo wange uya wayingiddewo. That is my daughter, my biggest sponsor. Okitegeera. Kakati badde nkyakugamba yes that one resilient gyataddewo. Kati badde nkyakugamba nti ono we mutuuka wesenga lwali lutalo twagenda mu mmundu ono kati abakwata n'abakuba wabakuba n'abaleta mu bagaining n'agamba kati entebe sigenda gibawa ngenda bawe ekifo wekiti. Kati yeteke yali yetegekedde ekintu kino kyennyini twatandise dda naye banga sidde nnyo tukyalina bingi ebyokwogerako. Tuli ku Nicolas Maduro nkugambye olutalo luno Nicolas Maduro lwamugisizaako Museveni lwalimu ne Paul Kagame lwalimu n'owa Iran lwalimu. Nkiddamu mark my words olutalo lukubiza Maduro Museveni lwalimu Paul Kagame lwalimu n'owa Iran naye kyalimu. Okitegeera naye lwalimu entalo zino zezimu. Omumerika alina okusalako abantu bano. Lwaki nkugamba nti target ye bantu bano Museveni mu Great Lakes region ne East Africa ne mu Africa yefudde ow'ekitalo. Kati ono Omumerika akimanyi nti senga anyiga epesa lino n'alijjawo agenda kuba mutinze buli omu alimu akantu ka Musevenizimu munene. Yali e Congo, yali e Somalia, yali e South Sudan, ali mu Ethiopia, ali mu nsi nnyingi. Kati oba kimanyi nti senga banyiga epesa lino wano abeera bamanyi. Era ensonga lwaki bakulaga nti bano bebasooka okudduka mu BRICS. Kati Iran naye ali mu BRICS. Iran naye ali mu kabinja ka NAM.
ekyo sagala mukyerabire. Iran naye member munnamu, Iran naye partner wa BRICS. Then wojja waneno Maduro abadde yefudde naye wa kitala wansi awo mu America wansi mu America ya Maserengeta abadde yefudde wa kitala. Okitegera abadde yefudde wa kitalo. Kati kye bakoze oli ye bamumaze, then owe Uganda ye abuzayi naku 10, owe Uganda abuzayi naku 10 temwerabira. Akasajja kabuzayi naku 10 tugende mu New Uganda. Bajita foreign policy. We are living no stone unturned. Lijinja lyonna ligenda kukwatibwako. NRM, the only chance they are standing is how are they going. Kyokka kye balina. Mark my words, nze nakugamba bwe mbanjogera nkutunda mu Facebook bwe mbanjogera mbeera mbyekakasa. Oli ayinza okujja waneeno nga muli biki simanyi toyina facts toyina ki. Nabagamba nze sogera kintu nga sikyekakasa. And everything we nakugamba ogenda okukiraba. Mwabasobola okunjulira mumanye ekiri e Congo. Uvira bamaze gyetoolola yonna. Bagyetoolodde eyo tujja kujjayo nayo. Katusooke tumalirize Maduro. Uvira bagimaze gyetoolola. Tuyingira Bukavu. Anytime soon tuyingira Bukavu. Nenda bagambye nti bwe tuyingira Bukavu tuyingira Rwanda. Mugenda kulaba emmundu e Rwanda. Mugenda kulaba emmundu e Rwanda bano balumba omusajja omukyamu. Bayingira olutalo olukyamu. Russia is just going to look on. Nga Russia uyagana okutaasa Gaddafi. Terina bwegenda kutaasa. Nabagamba terina bwegenda kutaasa. America wemala okuleeta amaato ne gasalako amazzi ago. Russia yaleeta ennyonyi n'egisuula mu Venezuela. Nga mulimu ebyokulwanyisa. Ne China nayo neereeta neeteekaawo. Russia neereeta n'eryato muliyita mu America ligende gataasani. Gagende gataase Maduro. Kati ero yabadde bamunonanga ekiyenje gakozeewo ki? Nakugamba abantu bano tebasobola kwerwana. Tebasobola. Russia tesobola kuyingirira America nga America wetasobola kuyingirira Russia. Naye ate America n'Omungereza bo sometimes bayingirira Russia. Bamuyingirira n'oyo mu China bo bayingirira. Ne teriyo nabagamba siwulirangako ku nsi nti waliyo ensi yali evudde mu police. Zandivan ongambye onkozeeko sinalaba wano message naye maybe ejja. Kebere namba eyo bulungi. Kebere namba eyo 0758861000 resilient osobola okuddamu n'onyamba n'ogiwandiika. Kubanga okoze mistake ne kagenda awalala. Ate nenkabira wano bwereere. Zeno time gyendimu neetaaga ssente siri bulungi. Ne wano wendi twasuze mu lodge n'enkya by the way enkya tujja Bulambuli we are coming and Bulambuli then ne kitundu kirabidde ate gye tugenda kuba tulina. Yes, that is the number. Sandivan soko wetegereze namba eyo. So Munnayuganda saagala mweraliikirire. Nze nabagamba wano mu Infinity Class mujja kunyira kubanga omusajja atuleetera revolution ya kunywa mazzi. Kunywa mazzi Sironko. Yes, we are going to Sironko and Bulambuli. Musajja ono yatuleetera revolution ya kunywa mazzi. Ne justify Bannayuganda kitwetaaga okumanya. Tulina kumanya dynamics zino bazizanyisa batya. Tulina kumanya policy zino zikyanga otya ne zijja mu favor you. Naye nakugamba nti eno revolution it is 99.9% foreign policy. Nkiddamu nakugamba eno revolution it is 99.9% foreign policy. But it depends. Wogenda ku meza revolution leader bwe muleese wagenda ku meza kyata kijalonzeewo okuyingirira alonze gundi ki fe twalonda kintu kye bayita democracy. Twalondawo democracy gwe twalonda. His Excellency Kyagulanyi yakola ki yalonda kintu kye bayita democracy. Kati tulina okuzanya democracy. Olaba nabagamba nti democracy ono mulaba lutalo lwennyini naye ate lwa bulumi nti gwe olwedde omaze okiselekiti nga tosobola kukivaako. Okitegera ogenda kuzanya by the rules. Kino kinabagamba we shall leave no stone unturned. Walinga bagamba simanyi economic shutdown simanyi biki ne mbagamba we are leaving no stone unturned. Okwekalakaasa ye last stage of the revolution. Ye last stage. Kati era mwalabye ne Museveni nga abisoma tinga Bannayuganda mu Kyagulanyi n'ategeka okwekalakaasa okwa march to parliament simanyi biki Bannayuganda ne babigaana.
oza lwaki kati yeeyogeza bannayuganda for the first time Museveni yayise his excellence Kyagulanyi nti mister ne bulijjo ayina ezzalawo ki ekitegeeza ekyo tegala mutunuulye kyali ono kyali ayidde nkiddamu ono kyali ayidde tulina we tumutadde nabagamba ono tugenda kumuggyako nga tumusibye emikono nga tumusibye n'amagulu Museveni musibe emikono n'amagulu just gwe munnayuganda gwatanategeera stage ko tumutuusizza kati bye bimulaba n'atukwayo tiyagasi n'akola ki agezaako kukakasa bantu be nti wakitalo nnyo ne Madulo we yatuuse mu eno stage yavumya Abamerika n'ayita simanyi abadde awandiika obubinja bw'abayeekera simanyi bannansi ba Venezuela mwenna mujje tubayigirize emmundu ebyo babikola kutiisatiisa naye babeera mu last stage nakugamba wootegerera nti revolution ewedde kasita mumukuba ne mumujja mu polisi gy'abaddemu ne mumuteeka mu polisi endala tasobola kudda ngulu okujjako nga mwe basiru tasobola kudda ngulu bonna be babakubidde mikono gya Russia ne Kano Mwama El Gaddafi Munyalo bamukubira mu mikono gya Russia nga bwe bakoze Maduro wa Venezuela kati bino byabagamba gamba nti simanyi akabinja kanaamu simanyi akabinja ka G77 BRICS just wait it is going to be time nkidamu egenda kubeera time nabagamba ne wendi basiriiwo ono omusajja tawona ku luno ate kano ke kalulu akasembayo kano watukuba agenda teeka Uganda mu mikono gy'omu Russia we tumukuba tugenda fulumya no mu Russia n'omu China nawulidde n'oyo wanu Rastaman akugamba nti his excellence Kyagulanyi n'agendeyo mu bazungu n'abagamba stop funding the dictator tetwesiga America. That guy is just stupid. China efundinga Uganda Exim Bank ya mu China oshigira Exim Bank ya mu China Gorodi Museveni we yabadde amusayininga wagagai company ya mu China kitegeeza nabo ba Museveni sente lwaki his excellence Kyagulanyi tagenda mu China n'abagamba stop funding a dictator lwaki tagendayo omanyi abantu bano emitwe gyabwe mikalu kati tasobola kuzanya polisi eno n'ategeera lwaki ono abeera eno njagala mundeetere ekifaananyi kimu nga Ibrahim Traore ali mu America oba Bungereza mukindeetere mundeetere ekifaananyi nga Ibrahim Traore ali mu America oba Bungereza kati ono n'oyo omusiru oyo oyakutuba kikirasi kye bakiyita batya kuba tekikyalina na linnya tekikyalina ki P2B wadde P2A tekikyalina linnya oba kati kitu kiwe linnya ki olaba ono bano nabagamba polisi zino obozira banga bazijanga Museveni wali alwana utawuno teyagenda ko Russia teyagendayo yabeeranga Bungereza na mu America lwaki nti polisi gye yayitamu ya Bungereza kati yali ayino giyitamu okuba Museveni okumujjamu eyo polisi temusobola kulaba his excellence Kyagulanyi nga asinkanya aba Russia ye tebakibalimba tasobola kubasisinkana before the revolution eno webewedde asobola basisinkana atya kubanga abeera asirinze no America bano bakuleka ne bagamba ogenda kukola nabo trade to this and extent tosukka wano nti ye awo tolina kusukkawo deni ne mukwatagana naye nga eri katono to a lesser extent naye ono wajja omurasha wabanga yazze tokwatagana mu America tukwatagana naye yensonga lwaki Ibrahim Traore wabagenda mu Russia bamusindikira ennyonyi ziri ennwanyi ne zijja nga zimwetoolodde ebbali bweziti ne zimuvuga paka watuuka mu Russia togenda kulaba Ibrahim Traore ng'ali mu America nga otagenda kulaba his excellence Kyagulanyi nga otagenda kulaba his excellence Kyagulanyi ng'ali mu Russia oba China before the revolution ends kati oyo mwana oyo omutwe gwe mukalu kubanga wewe kibanti no okay ekimutwala mu America kubagamba stop funding a dictator so sikutereza mpapula zino eza democracy nga wayina okukola nabo ndi amaanyi agaddiza abantu lwaki tagende China n'aba stopping okufundinga Uganda airport ya Uganda ni agirina si China kitegeeza nti China mu kutwala airport eno erina sente zewa Museveni lwaki his excellence Kyagulanyi tagende China n'abagamba stop funding the dictator the Chinese lwaki tagenda mu Russia era inagenda mu America na Bungereza Infinite class kino kyetusinza abalala. We understand the policies how they work and that is how I want you to understand them. Oshikira. Nze nina gundi bili zenjagala mbateeke B and how